mukulikeyo mu kasasiro. Hoho yabadde World Cleaning Day, olunaku lw'okulongoosa mu nsi yonna. Mukulikeyo naye bannenjagala osaba gavumenti mbeegayiridde, gavumenti mbeegayiridde mujje ebisasiro ku makubo. Twalongoosezza buli kimu twakikoze, ne buli woyita kasasiro ajjudde musindike emmotoka zibeere nga zimugjawo zimutwale ebuyala oba emenvu, tubeere nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Mbadde mpita ekiro ekikeziza olunaku olwaleero, abasajja mulekerawo kuba abakazi. Nsanze mbadde ndi sayidi z'omu Kiteezaawe Kabaga mu Katawuni, omukyala asiika chipusi ng'omwami amulumbye ku mulimu gwe, amufuntula agakonde, akaana nga kakaaba n'amaziga gampiseemu. Akaana kakaaba, va ku maama wange, va ku maama wange, ne nvaamu mu mmotoka ne ŋŋenda nga naye banneyibba temutaasa na kutaasa mukazi oyo. Okitegeedde, tetuganya ayinza okuba ayina empisa embi nga naye just singa omwami oyo yakutte kalayi ya butto. Ovudde mu mmotoka taata okoze eki? Nkutte mwami. Okutte omwami. Ne mugamba kyekikubisa omukazi. Badde mutwala ku poliisi omwami oyo ekiro. Kale ekimunsonyiisizza, omukazi aŋŋambye taata w'omwana wange era abadde akimye mwana. Bannanga abazadde ebintu bye mukola ebyo omwana oyo kye mumuteekako ku bwongo tekito kyeyo tegenda kumuvaako. Mumudde eri ebbali ewammwe mu nsonda mwekuba ebyammwe ng'omwana taliiwo, kye kyasinze okunnuma. Era omukyalo njagala kukola follow up, leero akawungezi ngenda kudda ng'osiika chipusi, ndabe bitambula bitya, tegunnaggwa. Kale omukyalo abadde omukazi omusajja yabadde yebaawe ndowooza yamuzaalamu omwana, yazza kimu omwana ekiro. Abasajja tulina effuga bbi binnyo. Osanga omukazi ng'ali ku chipusi yeesiikira, ndaba ng'afunye omukisa oyo. Tumukyalireko omukyalo. Tumukyalireko. Amutulugunyizza. Yamutulugunyizza. Asiika chipusi. N'omwana we waali, omwana n'akaaba. Omukyalo oyo abeera Kabaga awo mu Kiteezi. Omusajja yakulaze nti akyamwagala. Omusajja alabika saalabyewo kwagala, ebikondo obwedda byakanyuga tebiraga kwagala na busaasizi. Tugendeyo bawubanga wakwatiddwako. Abe kyankutteko n'emmotoka nagyeresa etokota. Tugendewo omukazi oyo tumudduukirire, tumwongeremu ne mu capital mu business. Owa chipusi. Tugendeyo ddi. Owa chipusi. Ate baatugamba nti omusajja yamutulugunyizza mu bugenderevu. Yamusonyiye. Omusajja oyo tumuwawaabire ku poliisi. Nsaba abantu b'e Kabaga awo mu Katawuni mumpa amannya g'omukyalo oyo asiika chipusi, Kabaga Kiteezi. Kabaga Kiteezi. Nsaba mumpa amannya g'omukyalo oyo Abitekisi agambe agenda kumukwatirako, bw'aba ayagala okusuuwinga omusajja oyo amusuuwinge, kuba ekikolwa ekyo nalabye yabe kisobola okuddamu ne kihapeninga. Baba nga ayina embeera gy'alina okutuukamu omusajja oyo ategere nti okutulugunya omukazi kibi, naddala omukyala nawulidde bubi nenkaaba n'amaziga neŋŋamba akaana nga kakaaba amaziga, maama muleke. Ekyasinza okunyiiza be banneyibba nga tewali n'omu ataasa. Mwami yavuddeyo najja namunkwatirako. Kale omukyalo oyo tugenda kumuyamba tumwongere mu bizinensi ye nga tuyita mu Abitex Charity Foundation. Amiina sebo tweyanza nnyo, tweyanzeeki. Ate omwami yeetaaga naye okuyigiriza ku mateeka. Omwami oyo kujjako ng'agenda kusenguka. Omukazi yalina omusonyiwa. Kituufu. Baatugamba nti mumusonyiwe mumuleke. Mumusonyiwe. Ate n'omusajja alina okwetonda, alina otunoonya yeetonda omuka. Kitalo nnyo ekya Nalongwa AK47. Kitalo nnyo. Bigambo bingi ebimutambuliddeko. Yafumbirwako ewa Rabadaba. Kolo gy'okwanjula ne giruma. Alinga ekigundi, ekinyanja ekigudde mu mata. Omumanyi bulungi. Naye ndowooza we yafiiridde nga tebali mu good terms. Ebigambo bingi byatambudde. Rabadaba yapositinze ku mukutu gwe. Tali Bungereza, ali UK. Era ndowooza ebimu ku bigambo abantu beboogera bagamba nti omukyalo ono yafudde stress, depression n'ebirala. N'ekirala nga bagamba nti Rabadaba yali anoonya mpapula mu kumufumbirwa. Baga nti yamufumbirwa. Kale ebigambo bingi ebyatambudde ku nsonga za Rabadaba. Abadde mutuuze. Si Mungereza. We Bungereza. Nalongo yafudde. Kati ono yamufumbirwa nga ayagala. Ono yawasa. Ani yawasa? Rabadaba. Yawasa Nalongo. Okwanjula mwakulaba kwali kw'amaanyi nnyo, bati yamuzaalidde mwana. Impapula yagala zaaki. Okubeerayo gy'ali kuba kati tali mu Uganda era. Kyeŋŋamba. Anti omugezi Nalongo yali mu Uganda. Of course yali mu Uganda. Ate ng'empapula zaaki. Yali ayagala empapula yali Rabadaba.
Empapula zaki ez'obutuuze bwawe ez'okubeera ebungereza okufuuka omutuuze omanyi wewasa munnansi nga Nalongo wabadde munnansi Nalongo abadde alina obutuuze bw'emirundi ebiri dual citizenship so oba oyiseemu ebiseera ebisinga abantu abasajja n'abakazi abamu n'abasajja abamu bajja mu bulamu bwo abanoonya way out owulira abatakwagala ajja alina byakubalako babifuna n'atambulamu naye abamu asobola okujja nga alina byakubalako n'omukono ne gukwata ne mutambula naye nga abantu abajja mu bulamu bwaffe ebiseera ebisinga abalina bye batubalako be bangi naye nga tusaasira nnyo abadde amwinamu abaana teyamufunamu baana abaana badde ba AK47 omugenzi omukyalo wangambye nti yazaala peya z'abalongo 2 yazaala abalongo emirundi 2 koze azaala abalongo emirundi 2 bamuyita Kifaafa waliwo ekigambo kiri awo tekisanyusa kigwagwa gwago azaala abalongo emirundi 2 sibo wabasatu Nalongo abadde kigwagwa gwago mu lulimi olunansi ate wabasatu ati katonda wabadde wa babiri ekigwagwa gwago tabadde mukazi wa bulijjo teyaziikiddwa mu keesi bamusizinze mu mbugo ne bamusiba obudde nno olugoye lwendabako by the way naddeninze bannaddiini bamusabire ni bamusabidde final kakati ekiba kigaana kikimanyi nabadde mmanyi nti bagenda muziika mu nkola ey'obuwangwa Nalongo abazadde abalongo emirundi 2 taba wa bulijjo waliwo emikolo gye balina okuyitamu ku muziika era omuntu akkiriza mu buwangwa obuwangwa bwe busooka ate naawe ayagala obuwangwa twagala omanye nti singa teyali Katonda obuwangwa obwo tebwalikoze eki tebwali baddewo kunfuna bulungi naye omuntu ogenda n'omulaba nga yekaboggoza nga erinnya eryamusookebwa okumutuumibwa nga yakagwawo ate n'ayagala linnya kiri eddiini zebabita Abdu ate n'okulembeza erinnya lya Abudu era lye lyange lyenkulembeza onfuna bulungi n'oyagala bakuziike mu ddiini eddiini gy'okulembeza kiba nti y'abazungu erina gye yava era nabo ennono yaabwe bagitwala lwaki musuula obuwangwa bw'omu obweka ne mukulembeza eby'abazungu bye tutamanyiwa gye biva Abudu beddira ki Abudu beddira ki Abudu beddira Lugave Abudu Abudu beddira Lugave nze Abudu ate nga basanze omuntu nga yasiriwadde ku ddiini atama kale tusaasira Nalongo okufiirwa Nalongo famire ya Nalongo tubasaasideko nnyo okufiirwa omwana wammwe tusaba Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe bamuziise bulungi nnyo mu kitiibwa saalabye effujjo lyonna kujjako obugambo bwayiseyiseemu naye obugambo basereebu obugambo obwo tebusobola kubulamu babuloga n'abalabe babayisizaamu eggaali maama wa Nawolovu yambayisizaamu eggaali kiki ekyabaddewo babuloga bakoze batya babuloga bano agamba agamba maama w'abakamiliyoni nti babuloga bano bigwagwa gwagwa nze nyina embe ziringa ezaggonya babuloga bano bigwagwa gwagwa boogera ebigambo ebitategeerekeka maama wa Kamiri bambi ndooza yawungamuko ng'omuntu afudde n'agenda ewalala kati kyabadde agezaako okumugamba yabayisizaamu eggaali eriyo ne bannamawulire abamu nga basala layini ne basukka we bandikomye ofuna bulungi nalabako oba yali makona era yabuuzaako mukyala maama Kamiri ng'afiiriddwe omwana we musajja tubeeramu naawe owulira ng'afiiriddwa maama we yali afiiriddwa omwana we kyava mubuuza kati maama owulira otya ddala munnamawulire oyo ddala obeera mutendeke omuntu afiiriddwa abaawulira nombuuza kati maama owulira otya njagala ombuulire Humphrey we yafiira yali Humphrey obuuza otya omuntu afiiriddwa omwana we nti owulira otya babuloga bange nabo oluusi babeera ku mulimu wadde nga baba bagenze okukungubagirako omuntu naye baba banoonya kontenti agenda okutambula Joshua Baraka ofuna bulungi abagoba Joshua Baraka maye tugenda tuzimbire eno mu kibuga naye biseera ebisinga gye batuziika tewaba walungi era nabagamba banna mutereeze gye babaziika muba mutereeze gye batuziika okuswala olusola lumu nga lwa nsonga
nga lugumivu Sky babanga anoonya content agenda okukuba 1 million views tasobola kukola bintu bya bulijjo nasooka yeyambula abola ababloga nabo bafunye omulimu essaawa zino tulaba mainstream nti muli b'amaanyi naye essaawa zino bw'okola ekintu kyonna nga babloga batiktoka tebamanyi nga tebakiraima kisinze kintu of course omulimu guno social media weyatuuse omulimu publicity eri mu ngalo za muntu ofuna bulungi nze nangira ssaawa zino nanga Lweyigi ne Jasmine nangira ku platforms mainstream 25 26 TVs nga 15 ne radios nga 13 ola bulungi naye nkulalira ntegako songo boost ntegako kuzimu entalinga ndabe beat ekoze etya capital ekoze etya naye sisobola kumala dakiika 10 nga siri ku TikTok kulaba kitambula kitya je muri naye n'abaana ninga wadde mwaka kana neera mu mkyali namitingako omuzungu bamuyita Pete Sinclair yagamba nti mainstream naddala radio tesobola kugwa wadde nga ne social media eze wadde era nagamba nti TV ekkakkanamuko olwa TikTok nti erabibwa YouTube erabibwa n'ewalala so kakati Abitex ekyogezaako okwogera mainstream bajja aba TikTok biki naye era ne radio tejja kuvaawo ebintu byetosobola kujjawo ye radio ne TV ofuna bulungi naye kirizo obagaana bikkakkana mu bukkakkanyi olwa TikTok TikTok kirizo obagaana Facebook simanyi walala bweri ne mu Uganda bebagijjaako nebanga okozesa VPN eyo yasalika ebitundu nga 7 ku 10 naye essaawa zino TikTok business ewedde engalo era bonolaba Sky Soldier tali wano ne Sabula tolowooza nti bali wano batwagala nnyo bali ku business bagala content ne bano ba Megatron mulaba ku YouTube bw'amaanyi nnyo ne ku TikTok ne ku Facebook abantu bamuwa obulango olaba obulango muno beera ku YouTube ayina obulango kituufu nga oluyimba ne basooka bayissamu akakalango eba business Megatron Sky akadde kale kayingidde abe ne Sabula tolowooza nti bali wano ewa Nalongo kanve ewa Nalongo ababloga balina okuleeta ebintu ebiri controversial kitegeeza asoma sebo controversial kitegeeza bintu bya bulijjo nti bannange asoma ku controversial kitegeeza kyo musomesa yagambye okuteekawoko ebintu ebiri controversial basobole okutrendinga Nalongo tusaasira famire ye n'abamu abagenzeyo okumuziika mukama abongere musera naye nga fe abakkiriza mu Allah kalenda ye yali yakukomaawo Semwandu Rabadaba yaweereza obubaka bonna yayitako buyisi mu ddiiro talina mwana yayitako just mu ddiiro ne bangamba nejali ali ku bufumbo obutukuvu sikimanyi nnyo siinaako naye lwaki Rabadaba gemwogera naye nga gwe kyoba omanya mukyamu kugambe nti ndi mukyamu oba osuubira ki ani grenade naye by the way grenade naye ayitako omupiira grenade ne Samuel mukuziika mpozi ali bweru ng'akwasaganya naye ali mu bufumbo obutukuvu yakafumbirwa bambe bufumbo naye kapale bwamukya n'avaayo abe naye nange njagala kufumbirwa ndooza ate buli kintu omuntu oyinza okibeeramu n'omukisa tula nti oli musajja munyirivu abe nyinza ogenda nenyega ettooke nze nfumba tebera tafumba kuba nange nfumba naye nze nyinayo alibedde ayagala omuvubuka omulungi ate nga serebu nyinayo omukyala alina emyaka emeka ali myaka 35 muto omukyala akwagala nno bamuyita bisambi bitereka era akwagala nti nze kasita onfunira kadima nze ebyange byonna bimaze bisambi bitereka kanemu effumbiro wangi taata kambeereko ku lujja bisambi bitereka akwetaaga kambeereko wangi kansigaleko ku lujja self-contained bisambi bitereka ngamba muntu nga ndoosa sebo sijevuna lanka sijevuna naye bisambi tumute amanyirwa ki yagamba bisambi bitereka ebintu byonna bitereka byonna abiterekera abalala wangi
nti abiterekera abalala tunonyeyo omulala atonoonya bireke kati gwe tojja kunfunira byenjagala kale Wani. abe nga tuvuddeko awo weewaawo pasita wo Rwomushana nakulaba mu kyaki ya pasita Rwomushana wamuwase nemmeka nga tulaki tubyogera nakulaba mu nabalanga mukono zaali meka sabula kakati mwabaabala kuba naye waliyo gamba wakwata yali bando ate waliyo sente zibereza ebitundu naye ate yamaze n'ayokya Rwomushana bamukubye wiiki eno nga bagamba nti yayokezza Rwomushana agamba kwokya kyeki okwogera ebyensimattu agamba nti obuzibu bwa Uganda si President Museveni obuzibu bwa Uganda bannayuganda bennyini President Museveni tabagamba nko Musule Kasasiro tabagamba nko Mulyenguzi bamukubye obadde olina kuleeta oba nsumulule awo njagala osumulule nange nnoonya tuweereze ebifaananyi byo kale tusimbule olino siriyasi naye nga bisambi bitereka badde waali wangi sumulula tonoonya kale mwenna ababadde jjo ewa pasita Rwomushana sijjo abaaliyo pasita Rwomushana wiikendi gye tukuba amabega lwali lwakumeka mwebale nnyo mwenna abazze manyi essaawa zino ebintu by'okusaba Mukama Katonda byakyukamu kyova olaba nga edda amadiini gaffe agakansangwawo ge tuwaffe n'ekitiibwa nze n'omusajja mupresitanti nze Aberi eri abakatuliki eri abasiraamu eri abaseventh day eddiini zaffe ezo tuzaagala nnyo zikasangwawo naye okusaba kugenze kukola kutya kukyukamu twagala okusaba okuli mu vibe ebyokugenda mu kyaki ne weebaka n'oteeka mugundi okusaba kwakyuseemu kkiriza obagaana nze ndi muntu wa Mukama Katonda awo ensanga wengenda okusabira awali vibe wenyingira kuba abasiraamu musosola tetusosola kati bwe manja gadde okujja okusabirako di Kampala nenyingira muzikiti temufulumya nga tekaguddeyo kyaki ngenda nensaba balokole ngenda nensaba bapasita ngenda nensaba ewaffe gy'otazungira ewammwe saagala kuzungirayo bazibu musosola mulina n'obuzibu musosola n'abaana baffe okufumbirwa nti ofumbidde mu kafiiri ate ffe abaana baffe mubawasa ffe tebalekako mbeera mubutuufu abasiraamu mususiza sosolizimu and musical pressure kakati nagenze ne tusaba nali wakusabira era nalangiridde okutandika ne olunaku olwo ngenda kubanga nsabire wa kyaki Rwomushana omanyi lwaki njagala nnyo kyaki nga bw'olaba ya pasita Bugembe oyingira mu kyaki n'enkofiira ye ng'ogyambadde si lwakuba nti Mukama batomuwa kitiibwa ofuna bulungi naye ozze nga bw'oli oyabale nnyo ogenda nga bw'oli n'osaba Mukama Katonda wo ofuna bulungi kuba Mukama Katonda yagamba awabeera omuntu omu ababiri anaabeera wakati waki waabwe oyegenda mu kyaki n'osaba era bwe natuuse eyo pasita oyo bamuyita Rwomushana musajja alina ebigambo ebiwa essuubi eby'amagezi ate eby'amakulu ate tayogera bigambo byemwagala kuwulira natuuse bulungi nnyo n'ayogera ebigambo nga biri ku nze n'agamba omuntu ow'omutima omubi omuntu owa fitina ekutomera nemala fitina ogikola fitina tena ekyo guwa kinjigiriza egwa ku kisenge bweti n'ekuddira n'obeera awo n'olaba ng'oli sika yaguzeeyo akamotoka ke zimba omutima n'oba nga gwe buli kimu okyeyagaliza gwekimanyi nti beerayo n'abantu nga gobabeezaawo naye ate bwe balaba ng'oyambuka ate bawulira bubi ate bw'oyambuka ate bakufunamu n'agamba nti mu kika eriyo omuntu nga ettaala yammwe Katonda gwe yayitako mwenna mufunire okwo akyuse obulamu bwammwe ate n'aba nga mwali mu kika kyammwe ate n'ozimba omutima talabika yatuloga lwaki ye yafuna lwaki ffe tetufuna ofuna bulungi pasita Rwomushana bwe yayogedde awo sente zadde ngeno mumuwa katuuti n'amaliriza nzikubizaamu emirundi 2 era myoni z'ebbiri olwasoose ezo zonna zimuwadde n'agenda nazo ng'omutima gwange mumativu nadde simanyi tajja kumpa akaseera okwogera kuba nze binatuuse nga omanyi nze buli kaseera mbeera mbala bivu
bana alabye nti kiba kivulu kiba kikutteyo kiba kivulu kiba kisaze nze ne mulumbe lwa kitange nali mbala bantu nali nziika kitange nenga matabe kiba kivulu kiba kikutte abantu balinga bitano luka naye ndowooza olaba ebintu byo ofuna bulungi era tebaliwo nze mbadde nsaba abantu bonna abafiirwa nga mulina numbers bakuyite nja kutandika kunguzanga okufa kusolooza sebo damu statement abantu mwenna abafiirwa nga mulina numbers ofuna bulungi bana ebintu bikyukemu mukole mutya kakati teriyo kintu kyannomanga okufa kwa Paulo Kafeero kuba nti saakusolooza walogo bangambye yakusolooza kyenkugamba teriyo okufa kwa radio muze radio kuba muze radio n'okumutwala wa ekololo yali idea yange nina gwe nagiwa ne bagibawa ne bagamba omwana ono tumutwala ekololo ng'okuyingira 10,000 sente ziyambe mu kuziika bannange munguzenga amafa naye agogo gennyini amafa amanene abantu abakyasinze okunnuma okuba nga saabasolooza amu ne basudde wani musoloozeza nali nakatandika ofuna bulungi kwanza singa 1998 kate Kafeero yasukka ofuna bulungi wani musoloozeza AK47 nze buli bwembeera mbambala kusolooza teriyo kyannomanga abo abantu abe kakati okufa okugula serenga mmeka kisinziira omuntu afudde kuba kati kadima bw'ofiira wano 10 ndikola ki ndibawa family kubanga ndobaga nti bo bayiye era bannange omuntu asuubira okufa amangu bannange mujje tukole endagaano nigitwale mu USB njirigistalinga nti bannange okufa kwa kadima nakuguze bansooka okufa nyina okumusolooza ate era boofa ne benna basiriiwo abaana bange bajja kukola ki bannaye temuseka nyinayo kati nafunyimba polomu nyinamba promota basatu nyina mu Nyendo Boy Entertainment ofuna bulungi kakati teriyo kyakati okufa kwa Naalongo kati singa ndi mukubala ssente 10,000 awo nalabyewo omutwalo gw'abantu 2,200 ate omuntu omusaba ssente zitakola ki kakati abantu ngaabo omukunja kokufa banyina okusasula nga bukyali Rebecca Jingo omukunja by the way wamuwa sente z'embaga era mpereza message wano tinazimuwa nedda wazimusuubiza namusuubiza kakati nampereza message nanga nti abbe mutyukizi naye ndidda ssebo nza kunoonya nze treasurer ndala nabatanzi omulimu gw'okunoonya sebo bwe sivaawo nazo ndi embwa leero mbadde kati okufa mbadde nkugamba tubadde wa njiika windo tubadde awo wennyini sebo wangi tubadde awo wennyini njagala omalize Naalongo njagala genda bintu bingi tugenda okwogera ne Bad Black yakoze ebbina bajja kuliwulira abantu bonna bakola bagita bati ABN BBL Brazilian baji Brazilian butt lift yagikoze ebbina liri Masaka kati wangi esebo era ogenda kujja okyogereko by the way mudda bayinza okufuna kansa esawa zino ngenda kukyusa linnyo nga mpulira ningalona ne Katonda ofuna bulungi Katonda yakutonda ofaanane nga bw'ofaanana ate nooba nga okola otya naye ate bambuulidde kubanga enviiri tuzisala kuba enviiri bw'ozisala obanga nti Katonda yazigamba zikule kati omwokanye naye nange lino erinnya Mukama ajja kunsanya ngenda ddikiisa ninga vampire nedda ssebo kale okufa kwani kwa Naalongo tukumaliriza Mukama Katonda omugenzi amuwe ekiwumula ekyemirembe ndowooza tugattewo Bad Black wano naye tumumalire ddala lw'omusana omumaliriza kati mumalirize mujjeko engalo pasita Lw'omusana beba bapasita b'omulembe guno ajja n'ayogera ebigambo ebikuwa essuubi n'akuwa ebigambo ebikuwa amaanyi okukola ng'ate mulimu n'okusaba Mukama Katonda akusumulule ebigambo bya Rasta bya pasita Lw'Omusana bigagga nnyo era bw'obigoberera Mukama toyinza kusigala kyekimu nagenze nensaba era kyaki nendekayo obukadde buna ate ne musuubiza olwaleero ndo bwe tuva wano nga bw'olaba ttiimu yange nga mpita mu Abitex Charity Foundation
eyamba abantu. Tugenda wa Pastor Omushana. Tugenda wa Pastor Omushana betuva wano. Era ndowooza eyo gye ngenda okutandikira Charity Abitex Charity Foundation. Ogenda gironkingirawo. Tugenda kugironkingira ewa Pastor Omushana. Si kuba nagenza okumulabanga ayina ebigendererwa by'okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Saagala nnyo okukozesa kigambo bunaku. Bomuntu asobola kuba omunaku ku ssaawa 5 ku 8 n'abamugagga. Abantu abali mu bwetaavu. Abayigala capital 10,000, 15, 20. Bakyuse wali omukyala gwe nasanze ku katale kewandegeya. Nagamba wampe 10,000 ng'alina buno obuntu bu silver plate kati ndi 26,000. Kyampadde abo bantu benjagala nga n'okumujjukira sikyakola ki? Kakyamumanyi. Era ne mwongeramu 10,000. Kwegamba ebyo ebintu byenjagala. Waliwo n'oyo aweereza message awo naye musome. Owulira bulungi Kadima nange abbe muŋŋambira nnyambe ampereze 18,000 ngule emmere y'enkoko. Alina n'enkoko. Oyo alina mukalono nnyo. Kakati Pastor Omushana namulabye ng'alina goolo ze zange ez'okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Kakati abantu betwetaaga okuyamba va ku bano ba Sky. Sky omuwe 20,000 n'azikozesa tokugeya. Sky n'omugulira emmere n'amala okulya emmere nakuta ate n'akubira abalala essimu nze kangulidde emmere wano. Ko kalowooza ke kasoose okugigula. Sky nga bw'akola nkuba kyakulabirako. Ne mbagamba sebo kampadde ne 10,000 zijja kaggwako. G'oyambe kakati abo abantu abaninaanye kivulanze wakuba nti njagala nnyo buli anninaanye afuniremu emirembe. Era kasita obanga okola ebituufu buli anninaanye akulaakulana. Essaawa zino Sky betuva ewa Pastor Omushana essaawa zino nadda awaka n'abiri. Abasanyuka bagenda kusanyuka bagenda kola kituufu. Kakati Pastor Omushana otegedde sebo kyogenda ofuna Pastor Omushana. Pastor Omushana batave ku mulamu. Amasimba ne mugateeke mu silence. Owulira? Twagidde obusimu. Pastor Omushana batave ku mulamu. Mu bbanga eritali ddene agenda kubeera omu ku bapasita abasinga okubeera n'abagoberezi. Era ne kati kitandise. Essaawa zino ye pastor single following. Ofuna bulungi? Ate mu following mwofuna abagoberezi. Ofuna bulungi? Kakati olunaku twamaze okusaba n'olwaliro tugenda kusaba by ssaawa era sebo ojja kutukkiriza tuve wano ssaawa 6 gwennyini tugende tutwale nyina tulenge kutwalira abagoberezi Pastor Omushana. Betuva wano ekyo tugenda twakitandika dda ekyo Charity kuyamba abantu abali mu bwetaavu. Ate era mu Kampala mbasuubiza wiiki egenda okujja bonna abantu abali mu Kampala omwo mwenna nga mutambula n'amenvu ni waliwo ate abamenvu ababiri abamalamu amaanyi. Yamusanga kusaba ya Queen awo ng'ayina ekigundi kya Bogoya bakita ekiwagu. Ne mugaba bakukozesa nti bankozesa. Noloza capital wa sente mmeka nti 6,000. Ne mugamba ezo sente bw'ozifuna tosobola kwekozesa. Nosobola kufunako ennyumba n'oweekozesa. N'aŋŋamba nkisobola bulungi nnyo. Kinava nkwata mu nsawo yange nenzigyamu 2,000. Nengamuwa yali naagudde mu mmotoka nali nfunye ekizibu tebali nga nina saddaasi omwana omusajja wa Katonda. Yasanyuka nnyo. Nasanyuka n'akola ati ne mukwata yali agudde mu mmotoka. Kugamba ne muwa ssente ez'okufuna ennyumba bw'aba nga talina waali akayumba ka mitwe kuba yaŋŋamba ennyumba ya 6,000. Ne muwa 2,000 afuneko esigadde afuneko capital. Kakati nga bumanyi neerabira mba ndi mu jjaamu wali ekibuye nga yeewuuyo ng'alina ekiwago kyennyini kinamusanga nakyo kwegamba abantu abamu bakola ki gwe tokkiriza nti bizinesi teyakula eyinza okuba yagaana zigaananga kakati yamalamu amaanyi naye omuntu ayinza okwekona ogusooka n'ogwokubiri. Kakati olwaleero Pastor Omushana betuva wano tugenda kumukyalirako ne ttiimu yange. Pastor Omushana tujja kujja n'abantu nga 20 bategekere bwe tugenda okutuula n'ekifo kyange n'entebe yange ngenda kugigula ebeerewo nga mu mwezi lwensazeewo okugenda okusaba mayinsa nnyo okusabaasaba nnyo Mukama Katonda n'omusaba ku 8 n'omusaba ku 9 nze mu mwezi buli lunaku musaba 9
naye mu kyaki mu mwezi ngenda emirundi ng'ebiri era n'entebe yange nja kugirekayo pasita lw'omusana tukitwalire ddala nekino abagambye yatomedde tumuveeko kigatte yayokezza mbuulira togeza ki okwokya ndowooza kwe kwogera ekintu ekitakwatagana na nkyukakyuka omanyi bannayuganda waliwo percentage nga yeyagala nkyukakyuka era ebiseera ebisinga nga bw'oyogera ekintu kitakwatagana na nkyukakyuka bakuyisaamu eggaali pasita lw'omusana bamuyisizaamu eggaali yagamba nti ekizibu kya uganda siye president Museveni ffe bannayuganda ffe nnyini president Museveni tatugamba nkokulya nguzi tatugamba nkokusuulasuula kasasiro kati ffe kizibu kakati eggwanga lyetaaga abasajja abatwogera bigambo bimwagala kuwulira pasita lw'omusana muntu wa kigambo kye omulembe gw'okwogera ebyo bimwagala okuwulira bibaggwako onfuna bulungi essaawa zino